Kano kenfunye gwe sikyegomba, kenfunye gwe sikyegomba, olina vibe ewomesa omwenge, ewomesa omwenge. Kano kenfunye gwe sikyegomba, kenfunye gwe sikyegomba, olina vibe ewomesa omwenge, ewomesa omwenge. Yoyo mukwano bakuwe, yoyo mukwano bakuwe, yoyo mukwano bakuwe, yoyo mukwano bakuwe. Songe yani kupe penzi oh ai, songe yani kupe penzi mama, songe yani kupe penzi oh ai, songe yani kupe penzi Bulake Mukasa. Shoji guleo, jitandike. I'm called Guvnor Ace, the Governor Eta, the Chocolate Boy from Chocolate Boy Music yao. Ya kuimbira kano kenfunye gwe sikyegomba, kenfunye gwe sikyegomba, olina vibe ewomesa omwenge, ewomesa omwenge. Mbudije pafi ya jikube ebyo nno. Owa yoli otya. Alikirya Uncle Ibula. Steady. Onabwe ne yagala mu COVID ono. Nengo oli smart nnyo. Ati anawo bimanyi Bulaya kutulemera mu fe tobola baffe bano Bulaya tulemera mu. Mulwane bavemwe balemedemu. Omanyi okulwana wejjemu ekintu. Ne kigana. Lero olebera mu bintu bye Bulaya, abantu bye Bulaya obera freelancer, nze ndi freelancer. Freelancer yabeera atya? Obera bibyo tukakambeera. Ye freelancer. Ndi tukakambeera obera bibyo obera simple. Katono ndi simple. Abamu balabanga ngakisusiza. Naye nga kukwe. Nzinera banga ali simple. Olaba nga tofulumye. Ndi simple. Ngabo nafuluma mukota mule muko ku kyalo just bye bino. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya gang. It's a beautiful day. I passed by okulaba ku muganda wange, blood wange, chali wange, munywanyi wange, homie wange, Guvnor Ace chocolate boya, outer chocolate music. Oyongera nko nakara di Governator. Guvnor Ace. Gwe Guvnor Ace. The Governator. Governator. Byonna kamili yabinyongera ko eyambere ya Guvnor Ace. Kato boli awo Governator. Governator yakolanga generator bwe bitu bwe. Ati bwe balenya kugamba ati Governator the generator, the terminator. Alright. Yeah? But you're so smart. Thank you so much, my brother. Extremely smart. Thank you so much, my brother. Only smart in you. Yeah, gwe. Bana nyanza ko Ibula. Of the NBA. NBA na obimanyi. Bulls 23. Man. Yes, ngo kuwagira mu basketball mu America awo. Yeah man. Guvnor Ace wagenda ku mu America. Asigenda ngayo na ate no munaye nkubulira. Yensi je ngendo guno omwaka nga tukunaggwako. Ndagenda ko mu America kuba njaja tambula ensinga nnya. Nsichi na nsichi. Njagenda ko mu America awo, njagenda ko Canada, njagenda ko South Africa ne Bungereza. Alenga byonna mulinnya lya Yesu Kristo bigenda tuukirira. Byonna bisoboka. Inshallah. Inshallah. Mu Busiraamu bagamba. Oli otya? Amunaye je ne Uncle Ibula. Luddo kulaba. Ko Ibula anti kati nga gwe kenyini nyini. Bwe wakwata yo mukutu ne gubanga gusinga okuba ogw'amaanyi n'ongoba. Sikugoba. Base bakola interview nga wakava mitala wa mayanja. Je bayite buna. Ate nga mbeerako n'ebintu bingi nnyo bye tusobola okwogera omulabi n'anyumirwa. Sinenyumirwa. Lwakuba munange kale nti fenna tubadde up and down gwe nawe oli mu interviews zo. Nange ndi mu music. Na wiki ewedde 2 weeks back naline Richie, naline Mezaya. Naline Tariq Fahadi. Yes sir. Lwaki bana amanya gonna ni mugamenya because mwenne mbeera ye mu Bulaya Europe. Oshegera. Guvnor Ace wali Sweden. Nze nali Sweden. Richie we Netherlands. Mezaya Sweden, Tariq Sweden, oshegera. So kitegeza vibe etambulira wamu awo. Yeah, type vibe etambulira wamu, Abatulaba bano njagala obannyonnyole. Abantu babadde bemulugunya ku interview je nakoze ne Mezaya nti bali bamaze ebiseera bingi nnyo nga badiscussinga ngoye ngatto na biki. Omuntu ku nsi kuno alina kwogera ku ki? Most of the time was kati gwe nga gwe interview wagwa abayise omuntu oba yali target zo
like audience ye kinagisanyusa. Yeah. But interviews zonna ziraba actually zisitera kulaba zi interviews ezisinga obungi olw'ensonga mbeera so busy nange ng'omuntu mbairako n'ebingoba speed naye I took time because balimba manyi sijja gamba nti simanyi Eddie Mezaya sijja gamba nti simanyi Richie na taking time zonna interview nenziraba era bwe nazirabanga interview buli omu yali ayogera kikola ki kimusanyusa ate ngo n'okwogera ekikusanyusa naawe gwe kwennyini wababuuzanga ebintu ba viewers ebijjo bakola ki ebijjo banyu actually nanyumira nnyo interview yali kiyekka kuba yayogera gye nvuddewo abantu abamu babadde bakola ki babadde batamanyi abantu bagamba nti bwe mujja ku show kuno temulina kunnyonnyola ngoye zammwe ngatto zammwe masimu na biki mulina kwogera ku bintu ebigatta ku nsi anti kiriwo ekiti mukama wange gwobeera driver bw'ontwala mu kwogera ku byennyambadde era mbanja byogerako bw'ontwala n'ombuuza ku bizimba ensi nabyo mbanja biddamu zisijja tandika kwogera ku bizimba nsi nga tobimbuuziza nga gwe interviewer ate bw'okkiriza nange nkuvuge gwe nga gwe interviewer nkuvugira eri mu ngatto era still omuggo guddira gwe nti gw'olina okunzijayo nga waayi tuveeyo bino byo biraba otya nga gwe Guvnor Ace omuyimbi ow'amaanyi okunnyonnyola abantu nti engatto gye nnyambadde yasende bwe ziti oba essaawa oba essaati tekirina buzibu interview asaba nga akikubuuza kuba interview asobola okukubuuza nti oyambadde engatto ya sente mmeka oli mu sente mmeka wano buno buwanana sijja kukulimba wanje buno buwanana ate sigenda kudda ku bintu byebimu fena tutandika okwogera byetwambadde buno buwanana bamanyi okwambala bakimanyi eno ndi mu Nike Air Force nyambadde chaini yange ogirabe eriko ekigambo celebrity kuba ndi serebu nyambadde Chicago Bulls nyambadde baseball jacket yange omusaawa ogulaba bigalubindi bibyo byonna biruwi bitoni banesibi saa kutukame ti no nesoma naye ate nonga ibulungu nguddeko bugwine nesulako bwesuuzi nesinga obadde weetegese ati manzi gye ate biri ebyabula ne kati bino kwesulako bwesuuzi ekintu ekiri awo okumpi ogeze mu wardrobe n'olonderera omanyi omuntu nga papa oyibula tanzi omanyi tagenda nogenda nojja byebyo just speed nanga ibule mpomi ebi agasawa Ofia kade batendeka baristas abakabi basangibwa najja nankumbi ku stera bekwata buli kintu mule bulungi atenga ku Alwanda Mola Airport Road ojo basanga mu Abu Dhabi Kampala bakutendeka buli kintu kyamule batandika okutendeka okuva ku weeks nyagwe mwezi gumu paka ku mwaka mulamba so kisinzira obudde bwo ne target yo eri kuki ye Roast Coffee Academy Sun Cargo Shipping Company ku Arapake ja kusabaliza emali from China to Mombasa in only 18 days basangibwa ku Arapake kizimbe Fortune Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri from China to Mombasa only China tewali walawo basabaliza mali ya muntu so bekwata buli kimu kyabule bulungi tulina chocolate boya Guvnor Ace the governor the generator Kamiri gonna yagampa kati buyambira Guvnor Ace atengenda okulira tuba tuli awo governor nengamba buladi kwe gamba gonna ogampadde Ogamize nengoye zolimu olonderedde bulonderezi kukubirira ibulangudde mu reality onsanze wali mayize nga bwe ngane teze free onsanze wali ngava kugula ku breakfast yange njitwale wakankole kindiyeko ngandi byange kati no ngaba gendo oyambale tunyumyemu nga bonagira bwoti ngo mukinjaji bwana ajjayo gundi bwana ajjayo etawuli nasula ko be genda akolo mwe kwakumfe guno mulimu gwaffe looking nice is part of our job wanje looking nice is part of our job what job do you do brother tuli basajja bayimbi I'm a musician I'm a celebrity I have to look nice to inspire the young generation yeah man hey I love that so yeah, it's part of our life looking good to inspire the younger generation kuba omwana omuto lwakubwala bo muyimbi nga labika bulungi naye abeera inspired ne buli wala bo muyimbi nga olina okulubuse
we know obeera okubiddwa buli kaseera. We know you can vitamiza all the time. Whom are you going to inspire? You can't inspire. You can't inspire anyone. Look nice like Guvnor Ace. Yeah, inspire the young generation. Vamwe ebigambo ebiwoomu. Ensi yeyongera okwagala. So, brother, we shall have a session of English as well. If you're good to go, you tell me I'm good to go. You're good to go? I'm good to go. You're good to go? Why not? Okay. So you dressed because you have to look nice to inspire the young generation. Yeah, because looking nice is part of our job. Yeah, man. As a musician, you have to look nice. This is a show business. I'm a brand. So if you have to buy something looking, so if I look bad, you won't buy me. Yeah, man. You won't even buy my music. I know. Yeah, that's what it now, is. Out there, people would love to know if you just round off to the nearest figures. How much are you putting on from the shoes to the shades? If I say the amount, people will say that I'm bragging. Let's trash that and we skip to another question. No, just shift they won't them. Believe. They will say that I'm bragging. Give them a rough estimate of I how said much you're let's putting on. trash it. They will say that Guvnor Ace was bragging on Ibrahim Mukasa's interview. Blah blah blah. You know, Ugandans are sadists. I know. Wanji. I know. Yeah. Katugoze ne sawa ya mitwalo 2. Goza Louis Vuitton za mitwalo 10. Ira ndi majja. Kine kigatera na kyusebera era nfulumi. Gochoka manje kigato kya mitwalo 15 ira sente zisukkamu. Sambadde za bei nyonga ye musirichi. Ne mu simplicity yange. Ofulumye. Mfulumye. Okitegedde. So how do you survive? I'm a musician. I'm a musician. For a long period of time, approximately 2 years, you people have not been performing. How have you been surviving as a musician? How have you been surviving? Yeah, actually, as musicians, the survival has been for the fittest. It has been a little bit hard for all of us. I won't brag about that. But one thing, if you are still alive, you cannot fail to survive. That's why some people they say like Ibra, someone can tell you, hey Ibra, do you have a kid? And you say, no, I don't have a kid because I have to first plan for that kid. All right, you have to first plan for that kid. But if that kid is alive still, he or she can survive. Yeah, you're right. If those kids in rural areas where people are very poor, they can survive. How about me, Guvnor Ace? So I found my way of surviving amidst the pandemic. You understand? Yeah. So that's how it is. I found my way. I want to explain how I've been surviving, but by God's grace, I've been surviving. Before the lockdown, or before this deadly virus hit us, the COVID-19 virus. Did you manage to save some money that you've used for the last 2 years? And someone would love to know if you managed to save that money came from what avenues? The thing is, most of us, we always save. And before this pandemic, I was saving some money. But we used it in the first months. The lockdown. It couldn't stand me up to this time because I'm not that rich. You understand? Even if the rich can go and borrow money from the bank, how about? What about me? I'm not so established like people like Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine. I'm just 30 years wearable now. You understand? Whoa. Yeah, I'm making 30. When? This year in April 29th. Yeah, so before this pandemic, I had some little money I had saved. Yeah. And I used it. After that, when the pandemic has because we've been in this pandemic for more than 2 years. Only 2 years or more than. Now, approximately 2 years. Approximately 2 years. So, how much money could have I saved to cater for me for more than 1 year? That means that you have to be filthy rich. You understand?
But I've been surviving by God's grace. Katonda agabirira abaddu be. Thank you. Everyone watching us on Extra Digest, Mugoba Nsonga, we're having a session of English. And why did you choose English? The first of its kind on our channel. We decided to have. Why did you choose English? We decided to have this piece in English because in Europe, US, South Africa, and many other regions of the world, you saw this guy making headlines way back. And I don't want to go back there. Why? Because we've been talking about all that stuff for a long time. I know. Now I'm so much into music. There are people out there who saw you and would love to know what are you up to till now. How are you surviving? How did you make it where you are right now? Because you've just told us you are making 30 years this year. 29th April. 29th April, you are making 30 years. Yeah. By the time they saw you making headlines, you were around what age? 23. 23. So it is almost 6 or 7 years down the road. Is it? Yeah. Thank you so much. So you still have fans across the globe. Those ones who saw you on social media, mainstream news. But literally I want us to talk about my music. Because, I know. It all rotates about your music because even by that time you were a musician. And I want to ask you one question, Ibula. It's okay. Why did you choose English? People out there instead of criticize musicians and but doubt you always. But my interview won't get views. If you use English? If we use English. Are you sure? Ugandans love their mother tongue. So I would prefer us to use the mother tongue so that everyone can flow with what we are talking about. Okay, we shall have another session. We shall have 20 minutes of Luganda. But let's first have something like 10 to 15 minutes of English. I don't know if you're comfortable with it. Can you speak English for 1 hour? For even more. Yeah, Ibra. Are you trying to mock me? Why do you always guys take English as a joke? I remember you guys when we went to Bobby Wadi's home. And Bobby was like, and Bobby was like, now this interview is for English. And everyone around was laughing. Why do you guys always take English as a serious issue or something like that? No, but because you had crossed to the other side of the world. But there we don't speak English, we speak Swedish. Had you learned some Swedish? Little. Like I'm not so fluent. What are those basic statements had you like learned? A humudu. Meaning? How are you? Vabul. Vabudu. Where do you live? Yeah. Binji nyo. Tell us, by the way, how is your family? Family in terms of your wife or your girlfriend. I don't mean the other side of family, your father and mother or siblings, but I mean family, you and your girlfriend or your wife. Are we doing fine? Yeah. Do I look bad? No, you look extremely very good. Yeah, we are fine. Okay. Yeah. So, how is your relationship? My relationship is okay. It's okay. We are not complaining. How long have you been in that relationship you are in right now? I'm in right now. For how long have I been in that relationship? Yeah, in that relationship. For some good time. Like how many years? That's mine. That's for self-defense. Good. All right, Guvnor Ace, Manjaki. What is this, sir? No. You're good but to go. You're good? I'm good to go. You're good to go? If you have any challenge, you tell me. I don't have any challenge. We'll to Luganda, my friend. I don't have any challenge. You don't have any challenge. It's funny, man. You're asking me a lot of questions about my relationship. Yeah. Just so my relationship is standing, it's not struggling. So how long have you been in that relationship? I've been in that relationship for some good time. Good time, like how many weeks or days? No, I don't need to tell you for how many weeks or how many days. But I've been in this relationship for some good time. Tell us, compared to the past relationship you had, it was more of a public relationship.
This time round, why are you having a private relationship compared to the first one you had, which went viral? Yeah, that's why you've been asking me for how long have you been in this relationship, and I didn't want to disclose. It is very fine. Yeah, reason being that in this relationship I want it to be private, because whenever you put something into camera, you are giving it to people to judge. Yeah, yeah. If you guys break up, your social media in-laws will be there to judge you. If you quarrel with your woman, your social media in-laws and they are right because you gave them a chance to take their nose into your relationship. Part of that relationship. But if you keep it private for yourself, because that woman is yours and that man is yours. So you chose to keep your relationship private because I saw the repercussions of the other one of the past relationships I've been in, all the past relationship I've been in. You understand? Because if at all you go onto social media and you start talking about the relationship, letting everyone know about it, you're giving people a chance also to say something about it, and they're always right. Because if you didn't want them to say anything about it, because you made the relationship public, you could have kept it private. So this time around, my relationship is private, and it being private, it has survived for some good time. Yeah, sure. Wow. So you're proud of it? I'm proud of being in a private relationship because I'm no longer battling social media in-laws like last time. Yeah. Tell us, between you and your ex, who decided to make the relationship public? It was me. I was young. I was 23 years. And she was 91, 92. Don't take me back into those things, bro. No one is interested in knowing. I know, but you're just making a flash. It's like it's like you're mocking me. No, I can't mock you, my brother. You know how far we've come. No. You know how far we've come, my brother. Like how far we are still going. No, it's like you're mocking me. No, I can't mock you. It's like you're testing my patience. So be calm, you bro. No, be calm, Nedda. Be calm. So you decided to make it public. So what are those few things you remember that you hate in making a relationship public? You regret why? No, me. I was not making. I was not making it public knowingly. It's like you post something on your social media, and then all over the sudden goes viral. And after going viral, then you find out like, hey, now I'm a celebrity. Ibrahim Mukasa is calling you on TV. And many others. Come and say something about your relationship. UBC is calling you. NBS is calling you. All media houses. Yeah, they are calling you. And at that time, I had never tested. What should I say? I won't say that I was a celebrity, because celebrity takes a lot of things to become a celebrity. Yeah. I think I was viral. you gonna solve one problem. Yeah. If you are viral, you call yourself a celebrity. I know. How are they what are they celebrating you about? What have you done for this society to be celebrated? Chameleon is a celebrity. Yeah, he's celebrated. Bobby Wine is a celebrity. Yeah, he's celebrated. Bebe Cool is a celebrity. You get? How about you? Are you a celebrity? I'm not the one to say about that. It's the audience to say that, oh, Guvnor Ace, you're a celebrity. Me, I don't know myself. But what I know, I'm good at what I'm doing. Yeah, man. You understand? So it's the audience who choose that, oh, Guvnor, now we are celebrating you. For the period of time you've been doing music, this song and this song, I think it's high time we celebrate you. You're a celebrity, you're known everywhere. But if you start coming out and say that, hey, me, I'm a celebrity, blah, 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 they won't take you serious. So I was you're still telling me. I was still telling you that me, I went viral. I was not the one who took myself to televisions. Televisions approached me. I remember. Because they found it funny.
at that time. They found it funny. And they are seeing a young boy with the older woman. You understand? From the horse's mouth. What exactly is going on? Is this boy dance? Does he, can he heal his own? Those are the questions people were asking. No. They ask you question to see if you can reason or you dance. What were your intentions? All that, you understand? At that age of 23. So that's why my relationship at that time went viral. But I don't regret anything because it was part of my life, and always our past doesn't define who we are. Actually, I'm appealing to everyone there. If you have your past, then no one put you down because of your past. Because your past doesn't define who you are. You want to tell the world and the public and everyone watching us right now that you don't regret anything? I don't regret anything. It was part of my life, and maybe if it didn't happen, maybe you'll never see me looking like this. People thought maybe it was money oriented. Whatever they think, whatever. No, the thing is, Ibra, whatever they think, but it was part of my life, and I still remain Guvnor Ace, and I cannot erase it or delete it from my life story. That's why, in the first place, you can't ask. Actually, I don't always want to talk about that stuff. I know. But there's no way I can avoid it because it was a part of my life. It is part of you. Yeah. I want you to make it clear to the public and the camera that it was genuine, real love. Sorry? I want you to make it clear to the public, since you don't regret anything. I want you to make it clear to the public and the world at large that it was genuine love, real love. You mean I was forced to do anything there? No. People out there, I personally know it was genuine love. Was I? But I'm tell asking the you, public. was I forced? No. Did you see me crying? You want to tell me everyone who cries is first? Yeah? Did you see me crying? No. You were very happy, actually. Everyone wants to know. Go back to my previous interviews. You know. Okay? Yeah. I did everything because I liked what I was doing. I know. And I was not forced. There was no any influence? I was not influenced by anything. At that time of 23 years of age, that's what I could do. Okay, ladies and gentlemen, you are watching Extra Digest Mugoba Nsonga. Our host, our guest tonight is Guvnor Ace, the Governator, the Chocolate Boy, from Chocolate Boy Music. Music, yeah, man. Nkujjayo mu luzungu nkwejereza. Soko se kuchiko wendi. Ibra sima manyo luzungu sebo. Ze ni mubi. Ye wasoma paka chakumeka. Nakoma nasoma sebo paka university. Yawa. St. Lawrence University. Novayo mwaka ki. Nasoma ya 1 sende nezibula. Kali awete wasoma anti. Nasoma. Ate kati mbapula za university oyinachi. Ndabamba sizina nasoma paka ku university. Ate kati wadutwala lupapula senior 6. Era lwinina baga mkuba president bubampa yosivayo. Okwesimbawo. Qualifications za. Nduta spirit tugene mpola. Qualifications. Ndio byandu bebagala okumanya. Qualifications. Mukango jirina Guvnor Ace. Egumidde. Ndaitanze. Watulira wa mukaga. Ndatulira kusoma balita Kaombe Memorial. Lili ya Useguko. Wano opposite wano Kumpungu wa. Kumpungu Plaza. Opposite. Wetu asomeranga osewe Bulake Mukasa no mugenze ke 47. Bakubanze we natuliranga ye byokusoma yabivaako ngalaga akutteyo. Wakola combinations. Nakola ed stroke art. Jipi wa mufuna mmeka. Ndakuleyitira ddala. Jipi wa mufuna mmeka. Akabonero nakajjayo. Akabonera wakajjayo. Okakasa. Muchiwe muwafuna omupiira. Omupiira otege. Ibra don't go into that. Togenda yeyo. Sinazo nafuna mupiira. Nze nalinga smart mu class. Yeah man. Abamanyi bamanyi. Chocolate Boy, aka Governator, aka Guvnor Ace, aka the Generator, aka Determinator. Good one. Mukango jirina.
kati gobadde olowooza ndi literate ate literate yaliwa tasoma bwamulwa kuba abantu abamu literate bakitwalanga kivumu. I'm not literate, siri literate. Kyova obadde omuuza mu luzungu ngambiddamu bulungi. Siwulidde mu nvubu wadde embogo. Ne bwe manji kubi oluzungu sibalunzaaliramu. Siri muzungu nasoma lusome. Naye wantama. Lwaki ontwala speedi? Nasoma lusome. Ne waba okubi embogo. Tewazaalibwa ate nno oluzungu olunvamu nodwebaliza kuba nze nasomera na mu masomero g'abanaku nga nsoma nga ntandika okusoma. Kale bwe manvamu oluzungu olulidde kitegeeza nalinga musajja mugezi nga nkwata nnyo. The chocolate boya. Kuba bannya basomera mu masomero g'ekinaku ng'oluzungu bagatta lugatte. Bangi basoma naye tebasubira ddwogera nga bwe ndwogera. Oluzungu luno singa ng'embeera ekufundirira oyinza ddwogerera bbanga ki? Bakazi bange be mbadde nabo bonna bazungu. Omuzungu ogakogera naye ludikya. Obeera naye olunaku lulaba nga mwogera luzungu. Ku makya emisana olw'eggulo n'enkeera. Luzungu. Swenswenswenswenswenswenswe. Okuluwandiika wano olugenda kyenkana ki nga kulukulukuunya bukulukuunya. Ate awo wensinga. Tekisoboka. Bro. Wensinga. Kale nze omuntu eyakola ed. Stroke art. History, economics, divinity, art. History aliso waide. Of course. Kuwandiika luzungu. Economics luzungu ne mati. Of course. Divinity kuwandiika luzungu olina obikwata okwata ennyiriro okwata chapter you explain you elaborate ebyafaayo mu Bible byonna obiyiwewo wali. Idris mpa akatabo Guvnor Ace atuwandikireyo oluzungu wano. Gwe naawe Ibra tuwazze kumpandiisa nzungu. Sebo. You are here to inspire. Namwe interviews za mwezi no zayigiddemu zoleyo. You are here to what? Osokuwandiisa Bobi Wine oluzungu biro byotandisa okumpandiisa oba zoleyo. Yala gifula interview ya comedy. Sebo. You are here to do what? Peter Madilata ne chikombera kuzisa mu comedy. You are here to what? Zili musajja muyimbi kabyo nosomuwandiisa. You are here to what? Tindako. You are here to what? Twisimane yakajira. Kaya Ibra. Chocolate boy. You are here to what? Nakati Ibra. Omanyi Ibra yemera mbire ebintu. Ebyokuba mbuyansanga lulinga akyali kaana kato. Kati ye mukasanda manga kaana kato. Yagana okukiriza dati Guvnor yakula. Guvnor Ace, nze ni Buganda wo. Leso ko debutemuza. You are here to what? Inspire the younger generation. Have the pen and the paper. Since you are here to inspire. So vitamula nakata mwana so tuwandisa. Mwagala kutwabya. Okay, my brother Guvnor Ace, we shall have a spelling exercise. Ibula toza mukasasiro. Atandika. Write for us the word xylophone. Xylophone. Show the public what you've written, my brother. Hold the book. Ibula vamu ebintu by'ekidongo. No, brother. You are here to what? To inspire. There you go. Ibula wapa mwana. Nezo banji gudde mwana twasoma ddayo gole ekirala. Twasoma dda sijja kulimba. Gavana. Lete ndala. Nakugambye wano nga tandika interview. Nina akantu kengendo okujjukiza. Olina kyoyogedde wano ogamba nti Ibula yalemera mu ebintu yadaba nga ni muto. Anti ebyo. Guvnor Ace, by the first time yangu okulaba nakusanga interviews olwokuba wansanga ni mwana muto kati olemera ebintu byokuntiizinga kati mpandiisa kutya ku interviews omusajja omukulu. Xylophone ge madinda. Gano gebakuba. Kale mpandiisa otya ebyo ebintu. Ne spelling ogiguddemu naye kitegerekeka. Byebimu kati mbwagwani. Kitegerekeka. Oli muyaye Ibula byobadde oyagala. Towangudde. Xylophone amadinda owangudde si wangudde nange sikimanyi twagadde kulabisa nange no sikimanyi twagadde kulabisa naye nga nsobola okukyogera naye sikimanyi kiwandiika twagadde kulabisa kati owangudde kiringa n'ekigambo psychology omanyi nange nkimanyi okukyogera naye simanyi kukiwandiika psychology etandisa P
Psychology. Psychology etandisa P naye njitadde. The Guvnor Ace ne wano wentuuse mwana okunza mu bintu ebyo. Omuziki gwajjula nnyo obwongo bwange naye ng'etandisa P. Nkugambye nange ali mu kubuuza sikimanyi kiwandiika. Era ekyo nsaba tukireke fembi. Nso kigezaako naye. Kwata. Psychology. Gezaako naye nze sijja gezaako. Nze ng'omuntu sisobola. Naye nga kyemmanyi nange kitandisa P. Nikisembyayo waayi J. Psychology. Psychology. Yeah, why? Where you college nenga site and P. Kiwandiike wano. Gwe ibra toza mu ebyo kicho wana bisiza kimala. Psychology. Kiganjireke nange kinnemye. Okimanyi obuuza by'omanyi obusoka bit training. Nange nkimanyi naye okusinga okwera biso mundi ogwokubiri. Kino jja kiwedimeza ya kimpandiikire. Amaita sagala. Saa kwogera kwataliwa abantu banyiga. Nade dizimeza ya mukwano kwange. Edimeza ya teacher. Ani saba. Edimeza ya teacher. Ani saba wachingambye ojja kiwa edimezaya. Ani sagala mezaya agambe. Ntibula. Mwannafuyiza. Byandetedeko ebizibu nga weeks 3 emabege. Abantu bayogedde ku muntu ataliwo. Nafunye essimu kadekukemu omuzinga. Edimeza ya mukwano gwange yali teacher. Kati ebigambo ng'ebibugambo butono nnyo. Psychology. Kagambo katono nnyo. Nekangezeko psychology. Gezaako tulabe tofaayo. Gezaako. Give it a try. Kale nsobi gy'oli mukolo gimanyi. Bw'oba tokyekakasa ng'oyongerawo ekirala wano. Yebere kajja osobola ofuna ekintu. Naye ng'ate wano kati ngenda kukulaga. Awo watuufu awo. Wano tiiki. Naye wano simanyi. Nga bwe nakugambye. Naggwe. Walaga naye yatuyingira ku bwongo. Aba naye siyimba. Okitegeera? Olumu olemwa. Olumu olemwa, Uganda olema. I know. My God. I wonder. My God. I wonder. Gavana, obulamu naye buli butya. Obulamu bulungi. I'm so happy nti nze buli lwenkulaba after a while. Ne wegibera myezi 5-6. There is progress. What about progress? I need to be honest on camera. Buli lwenkulaba Guvnor Ace nakulaba mu Lyon Island. Naddamu okulaba nga nkulaba wuwo. Nze mu kusanga obeera wuwo. Nziramu okulaba osobola okwetambuza noveno nedderi. Nziramu okulaba nti oguze emmotoka. Nziramu okulaba nti okoze kino. So nsanyukira nnyo. Ibra, most of the times actually kankwebaza okubanga you can recognize that. Oba tuvudde wala. Yeah. Naye most of the times kulemerako. N'okubeera hard working. N'okubeera nga most of the times ekintu kyokola okyagala. Buli bw'olemerako mu kintu kyokola ofunamu ebintu bingi nnyo. Abantu abamu like ffe bwe twali tutandika okuyimba baatumalangamu nnyo amaanyi. Baanafuyanga. Ng'oluusi opostinga ku internet akayimbako oli n'agamba noono bulijjo muyimbi. Olulala olira agamba oyayimba kayimba ki. So that kind of a thing. Ne ebyo byonna gali mafuta. Batwongerangamu amafuta ebigambo bikongeramu amafuta okwongera okukola amaanyi obutapowa no proving abantu nti yes I can. That is very good. So kyakabi nnyo Guvnor Ace of course akola music era nga your latest single mwalukoze ne Dr. Jose Chameleon. Yeah. It's a duet. Twagikoze ne Dr. Jose Chameleon. Bagiyita bakuwe. Video ya shooting abamuyita Wax director Wax. Yeah. Video kweri ku market. Video ya fuluma kweri ku. Video kweri ku YouTube. Okay. Kweri everywhere. Yeah, YouTube yange ne ya Dr. Jose Chameleon. Then you had a single with Palazzo. I had a single with Palazzo,
bagita sekyegomba with DVJ Pofia. Naye lwatambudde bulungi nnyo. Watambula olwo it's everywhere. Abantu bano obafuna otya okukola nabo because si bayimbi ba bulijjo. Palaso is a brand, Chameleon is a legend. Yeah, kati we back like Palaso oyo ye musajja ateerabira. Ate Palaso musajja mukakamu. Ate Palaso musajja ali real. Actually nga omuntu ali real nga Palaso ta fakinga oba okitega. So Palaso edda byobadde ombuuzako ku by'omuzungu. Yali agenda kulaunchinga ku Freedom City. Kati ng'ebiseera ebyo maze okukuba nfuuse viral. Nanga Guvnor Ace njalo nkubire y'akalango yansirikira na manager we. Nanga Guvnor Ace njalo nkolera y'akalango. Nga just ogamba nti ogenda kubeerayo n'omuzungu. N'okasuka. Ebyo biseera nga njagala kamera. Naga nenkasuka. Ne bansanga naawe kulindise and cottages. Tukatuulamu n'omuzungu nenjogera ngenda kubaayo biki n'omuzungu ngenda mubaleetera. Kumbe kyova aba nyongera okugamba abantu nti bw'obanga okola ekintu kikole ng'okijja ku law. Like abantu bangi agamba nakolera Ibula ekintu ne Ibula oyo yeerabira. Ibula bantu beerabira biki tokola lwakuba osuubira okukuwa. Kola ekintu ng'okijja ku mutima tomanya Katonda ali kuwa empeera in the future. Kati so Palaso namukolera ekintu ekyo nze nga nkikoze mulofiti ne mbuto bwange just ate nga nze neeguya nti Palaso ampadde n'opportunity okulinnya ku stage yaki Freedom City. Nikola akala kumbe Palaso byonna abikoze eki abiterese kyevude nga nti Palaso omuntu ali lwiru teyeerabira. Katuba tuva ku kwanjula kwa Biju manager wa Chameleon Fortunate ne Bawe. Kati twaliyo ne Palaso ne Chameleon n'abayimbi bangi bakenzo biki abakabinga ne bobimanyi. Fenna ba big boys twaliyo. Naye aganejje mu ba big boys. Abantu tebatulabo obubi. Ne ku luno omugenzi tajja kufa lwakuba nti adda akiringa ne ba big boys. Ne nyine big boy. Omugenzi yafudde ki? Ekyaso omugenzi kukiringa na ba big boy. Ate n'omwana w'omugenzi teri amanyi taata we. Abadde akiringa nnyo ne ba big boys. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata bali certified by the Ministry of Gender, Labour and Social Development. Era nga basangibwa ntindawo kafene stage ojjo kubanga basanga from the age of 18 paka ku myaka 4 bakutwala okuba ekyeyo. Ate nga yo Roast Coffee Academy etendeka barista owakabi basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi. Ate nga ne Kampala bawulidde okusaba kw'abangi ne bagulawo ettabi enajjana nkumbi ku Stera wojja okubanga obasanga tulina chocolate boya Guvnor Ace the Governator. Yeah man. So Palaso nakuwa kolabo. So Palaso nali nagendako ewuwe nenkuba akayimba kange bakayita kimanye nange nnina omusaayi kusaba njagaleko halayi siri mafia mulavu wadde nsanze libiwanvu kitegeera so nga Palaso akayimba ako yakaagala nnyo. Palaso nga ne Guvnor akayimbako k'omusaayi kalina mu motoka awo kakubemu nenkamukubira nana akayimbako ako kalungi Guvnor. Akayimbako kalungi ako lwaki tokapromotinga ngwa brother akayimba akapromotinze era katambula nakandi twali kakoze remix akayimbako Guvnor. Ngwa ne brother amazima gali bwe gati tukole ngoma empyo nkimu omulundi ogwo gumu naye Guvnor bwogambye Guvnor ngenda kukima negwa Guvnor omaye lwaki ngenda kuwa oluyimba konza Guvnor ojjukira bwe nnakuyita ku Freedom City onkolere akalango biki n'okakola mu bwangu nekingere kati we ngenda kusasula mu luyimba nega Palaso akugamba ekintu at that time yaliko gwe bintu wabikola myaka nga emekeri emabega 2000 oba 14 15 kati ate yakugamba kuba ndozali 15 yakugamba kati 2021 my brother kitegeeza nti tweyongere kukola birungi
Lero genda kuyamba chali wangu oyo Alan ali awo. Nga just manyimbu muyamba bwe. Natekera genda kira nga road man. Akandi nabiranga ne chali wangu Guvnor Ace. Nga kali yako kenkola ki? Kendi yako. Nanaga kwakalize munna wano wentuuse mukama Katonda adde amberedde saga kudda nnyo mbwavu era sijja kubeera nnyo yala inshallah ne katala nataso kikuba nabeera road okunsinga enaga ati Guvnor mwana kino bwe kino wambeererawo so bibyo so kati Palaso naye yansasula muna ngoma at that period of time Palaso yaliko akubye maramu nampa collaboration nandi Guvnor Ace nkwado oluyimba gwegeno ononye studio Ninkubira Roni gwe natuke wakase bakana kwe bakachiro Roni naata kwata anto rondi excited zijukira abantu bamboza Guvnor oleta di collabo nenga mbutufu saga collabo nabantu bwetu enkana nja collabo egenda okunteekayo bwe kiri si collabo zigenda kuba mwenna you are struggling ngaba bagundi banamawule mugamba struggling musician over faded musician faded musician dada china impact nyo ku muntu did this and this muchiwandika ubina mwe china chinzo kukola mu struggling musician struggling ade mamanjira nenga china chinzo kola ku muntu echo nodda bana oredobo nta obo sudde already kati already chimanyi gwaba sudda berali already chimanya I'm struggling and when you have to mention the word struggling everyone to know that I'm struggling baba kujukizanga wera bidde ade madama you're chilling with the big boys bakujukiza ade madama mwe yagaliza kati so Palaso na ampe ngoma ninkubira Roni yakwate ekyo nezamu ne mukubira onakula Roni nangamba Palaso yakuwadde Guvnor Ace kale baba Palaso yakuwadde goyiseyo naye nze mmanye ngoma gye ngenda okubira Palaso ina kuteekayo buteesi nengende wa Roni ne musasula amajja kuyimba nawandika chorus yange Roni Roni on this one nawandika chorus yange ne verse nawandika chorus ne verse n'ekigoma n'akikuba neno twalira Palaso sera nga siva wa Palaso nemitwale sebo nebisera nisifanyi wa Palaso nebatani ba Palaso nebatani okunteekako embeera nga bampisamu nnyo amaaso abaana babaayo jjukira buli bana kale nange nakyali wange Alan naye walaba najja buli kaseera agayagala ki agatubbako bosi waffe baana ne bateekako nnyembeera emmotoka yange bagifumita emipiira okakasa bana ne ba Palaso emmotoka yange bagifumita emipiira lumba agijjako namba plate ngendo tuukawo ku kiddaawo kuliko wa traffic kugambe ngendo tuuka ku kiddaawo emmotoka teriko namba plate owa traffic kyava ngamba Guvnor namba plate ogitadde wa waganya okusasula biki nenga mukama Katonda mbadde wa Palaso ngenda okudde wa Palaso ne ko twaliyo ne Kamili nenkubira Kamili mukwa Brad abatali ba Kamili bajjeko namba plate ku mmotoka Palaso amini batali ba Palaso ko Guvnor jangu mbandi awo nzirayo manyinze buli kibera part of my life bwe bwokinkola nga manyo jakyekangira mu interview kubanze ndi star I don't hide ngendo okuddayo bwenti mvuge muroka navuga na spirika pulira obuzunga nga mbuba ngene mbalope ku police nene nga Kamili kuba bobba namba plate obanga bye motoka navuga motoka amvu ntu Kamila musanga avayo bwati nangamba ajantuddeyo nabakubira essimu katwolo Cyrus oyo gwe bakuba ne bamenya Cyrus the virus yali abera ne wizo nga ye yajjeko namba plate nebe bisera yaberanga nnyo ewa Palaso ne gayo mulala bamuyita Faizo nga ye ne Faizo Ivan teyabirimu Ivan eno munayo mulala Ivan oyo omwana aliro fit Ivan iro fit chakabe Ivan K salute is a very disciplined boy guy Ivan tabera nyombu abera mbuvuyo no uvuyo waberamu kataso abera mukavuyo kakujjako namba plate ali beyond that so ne muddayo namba plate wajifuna nzirayo kamilioni akubira bunda mugamba Cyrus lwaki mujje namba plate ku mmotoka ya Guvnor Ace bane mwakuswaza ono mukwano gwa biki ko Cyrus brado Guvnor Ace mwana alisiba nyeno biki
ne kala kalaka ashira afuna ko ne kajja ono mwana alisiba kumbe nzirange ndisiba kufuna luki luyimba na paraso oyo ngerayo ensali bali baga abantu basiba munye chikala basiba munye kumbe nange nalisiba ngakola ki funa ngoma na paraso kubuli yali yagikola ki yajinsubiza kaliso ebyo namigeza kugamba teri kijja ate silver plate nze mukufuna olima ne paraso abana batolanga number plate zange muroka yange bukasanze nsiba njikola emipiira ngenda ne jiparkinga yogenda okuddanga eri flat lwaki nga tolope wa mukama wawe paraso waliwo ebintu ebimu kati mwana ensubusongo wangu batolope atogambe paraso musajja wata naye alina ebimutawanya ebinjira ajja kugane gavana mwana naawe kubera lumu namugamba nagamba banano munnange efujjo lisusse nayogera nabo nekoza ne bwayogera nabo bawulira bo baagala go stopping ogendayo wali ogenda nnyo ewaabwe genda nnyo ewaabwe kumbe nange njala kayimba nali sigenda olwakuba nti sirina wange nali ngenda olwokuba omukulu yansubiza akaki video mwakola video yali yakabi nnyo anti nkyakujjira mu due course of okubeera eyo ngendagendayo nnyo biki omayokola n'omuntu oluyimba lunyume onokuliyetingawo gundi friendship eyo mukola mulina okukola bondi kati I was creating a bond you understand katulima netulukola neluggwa kati nga tulina okukola video obadde ombuuza ku video so video nagiraba yali ya bbeeyi sente zikola video eyo zaava wange Guvnor Ace okola mulimu kyojja mulekera kunoonyereza ku bantu zaava wange n'ekifo kye twagikolera kuba kita Aquarius kigo ffe twasooka okukironshinga nagenda okulaba buli muyimbi ng'agenza nasooka okubisizayo ebifaananyi basire queen banasooka okwetega bayithawo ne gundi bagita batya eno Shoprite bagita yali Shoprite eyo gundi bagita batya eyo molo kyeyo wano ensambya basire queen bagigudde mugende arena eyo bagigudde mugende mwekubye ku bifaananyi ba mikwano ba sweet gwe market yawaayo andi basire queen beetaaga ebifo ebirungi kati mbadde mbabuusa oyina assignment gy'ogambye nti wagenda olaba nga batandise okwetega kyekyo ekintu ekyo nkiraba nnyo ku social media nalaba Idris ng'agamba Daniel Omugo yaweetega nnyo ennaku zino kitegeeza ki ate kati omuntu like ne Keith Kanabi n'agamba sena buli ayiga okwetega ate kati okwetega kuli bwe kuti goyinza okugenda mu Instagram ya Sire Queen tukula oba Sire Queen Sire King oba tugambe abavubuka bonna abaagala embeera ennungi wekiba Sire King yasooka okukwata eno essimu bweti naye nga asula wafu naye ng'agikwata lwa nsonga guno mulimu ayitirawo awo ayinza n'okubeera ne laptop apo ye naye nga waasula bwakutuusawunza n'okukaaba naye nga mulimu nti ajja tuuka agende atuuke tugambe ku kalameero oba wonna ku kifo ekyakabi asewo laptop ye simu ye naye ayinza n'ogisaawo ng'agigize kuba n'agigirawo temujja tutegeera nti maaso asatu kalevu yakasaze anyirira anyuma baba banyiganga ki tewaba tebalina kye banyiganyiga okwo gugenda mu ebifu jja basanga bangi waitress bombi omutumayo akagirasi k'amazzi oba kakooko bakatunda kwetega bati yeteze bulungi nnyo nti naawe omukazi alina ssente bonaabozze kagayi ka sitayiro nga nkola ziri zennyini ezakola ki ezaalagirwa kati ne bukakolamu bukozi we kati ne kakugwamu oyinza oyitika kakutegulirawo kanaawe omanyi ofunye kabbooya akakirasiyo kumbe kasula mu kiwunya ogala kizula nti gwalina okussaamu ng'obudde bukoze eki nga buyise nga kakkiridde dda bubeera bulaasi nnyo ati kati bo bakole ki naye gwe mulimu kati kwetega ne Sire Queen ajja kgenda ku Aquarius yetegeye ku bufaananyi obulungi kyagenda mundabirwamu alina iPhone Pro Max 12 oba 13
yakubire mu ndabirwamu kamera 3 zirabika zivayo bwezi kati nawe omusajja ogawaye kabebe kati bw'abaana 12 nawe ajja kukowola 13 ogawayo oleda ina 12 nina kwongera ko bongeza bino si bipya ku uyu omwana bw'abansabe 13 kanjugulire abiruddemu kaya tokwata Samusanga kola Samusanga tunaiba zitabata atosaba Pro Max kati tofiringako ku bulungi bwa iPhone kati watolaga kujampinga kati bana abaana basire Queen waitira wa mangu bana babani abo bana babaganda baffe bakitaffe bakojjaffe basengaffe olina vibe womeso omwenge awai kubakazi n'abasajja ni asinga okwetega fenna twetega okakasa n'abasajja betega bula byakyuse bwanji bula byakyuse ulibyalinga kubakazi kati balebe mane kugamba ba laptop oloza mane kugamba bakazi Guvnor Ace wetega wetega andi kati zate kati sali okwetega nalikola ki nainga wetegako bwanji ngama lwakubanze neteganga bifo by'abazungu manye bifo by'abazungu ng'ogenda n'otuukayo ne transport agenda okuza bangambe bifo ngabe zibabozi biseera ezo zabeeranga zigwana Fat Boys Just Kickings gundi Big Mike National Theatre nga gye mwetegera akwetega ogenze biki tandise okukuzaakuza obuduledi bw'obunyolamu Daniel Omugoya era wefasono ne wefasooli kwetega kwa mirundi mingi oyetega wa laptop naye yetega bwatu n'owabazungu yetegera wali bazungu omuzungu taga kwetega ku laptop kubanga abirina already abirina taga kwetega ebyo gujaso nabeera we bali okukuna kwetega situweteganga so kwetega obero muba muwogera bigambo kyawe kwetega kutya ugenze ne bakyali kati ngabo natambula ne kyali wangu tugenze mu kafo kati nga National Theatre muline alani ebisere binabiranga ne leno ni mula ebisere binabiranga ne leno ni mula yo mulalani yo leno ni mula we twazonganga kati nga tugenda tuyimirira awo ne olaba kazungu kayiseewo ate omuzungu bwoba kumufuna tolina kumutya ofata zani no muzungu nali mfasaawo naye nga buli kiseera mbeera siwulira byayogera pardon bine byawa ne Uganda mbuno tuleno relaxingo ogambe ogambe anigeno mpitiro ly'omuwala tebikola ku bazungu nze natuma Keith Kanabi ne Idris ni mumpitire kimangero oyo buladi omuzungu omutomera bibyo kati bumufata first time utandika otya nkugambye twajjuza amanamba mu ssimu nenga netuka n'okugamba nti banaize enkoyo okusaba enamba z'abazungu zifula ni tebadda mu message twajjuza enamba twajjuza amasimu g'abazungu my God I wonder awo wonna nga mubala kimu to chill with the big boys. To chill with the big boys. I know. Awai. Bula nogenda ku National Theatre, nogenda ku jam session ku Manda bwaberanga nnyo buzungu. Muzungu so mufuna ne mukuba dance, kali omuzungu yono. So mufuna ne mukuba dance, ne munyunyiro kino kwekisana ne mwekisinga. Naye astadeka. Byakomyawo. Bote balokinga. Buladi mukisa kaina oteko kubana kasima mukisa kati wane Uganda abavuka abasinga okufuna nnyo abazungu be babavu abamwero baraba bakone zi tours and travels bafatira omwo bayina ebimoroka bitwala abazungu ewa omuzungu n'okumakinga sure nde nkeru bujja kumulaba muwongerezewe mwakomye todiriza muliro nebwe musigala ku simu n'atandika n'asigala nga akyaddamu messages obulungi manya you are blessed bali nawe bali bafulipinga twafuna enamba etujuza amanamba nga teri kitambo bali batya mu nsonga z'omukwano nga wamufunye bulungi nnyo bali batya bali lwiyo mukwano bali lwiyo muzungu akwagalanga booli
Mumbere ne yokuteekamu kulya kunywa transport biche ebyo. Bwoba olina ng'osaamu bwoba tolina nga mukwasaganya. Transport ebiseera bitwabeeranga yala buladi. Era ng'ekitunoonyesa abakyala abo abazungu kukyusaamu ku mbeera n'olusi bakutwaleko e Bulaaya. Tebakoola nnyo majja. Abaana ba Uganda bakoola majja. Omuzungu takoola ssente. Muzungu takoola ssente. Muzungu bali so hard working. Naye nja kufatayo omuzungu kanoonya omuzungu. Kati abazungu bakoola ssente ate obasanga era eyo Bulaaya. Waabwe. Mulimu namwe abayaaye. Naye bano abajja muno oluusi abazze ba volunteer, oluusi azze ku vacation akasente kaba yakasonda. Bakom bakola nnyo. Kanoonya omuzungu gavana. Bakom bakola nnyo. Ibula tuna mukyala kozo abakyala balina babana. Anfuna omuzungu. Naye tajja bikkiriza ebyo abakyala abana. Omuzungu? Tamanyi byaffe by'abasiraamu? Tabimanyi. Mubagala omwomu. Tagenda kufuuka aki eyo. Pozi ogenda genda mbawalabu ate abawalabu tebaagala bawalabu abo kwagala baddugavu. Eyo ne mbawalabu wagendayo? Zinnabeera nga Sweden wali abawalabu. Nabo wabafata? Kati nina apartment gye nabeerango nga kuliko ekiwalabu nga kyakula bannange. Nga kirungi kiwala ekitambula kiwange. Mwenkolera jimu nakyo mwekikolera ngeza kufata ekiwala. Babrother baakyo banzigirayo enkato. Enkato kiki? Buso. Oluzungu terutereera. Stop being with us, our sister. We shall kill you. Tewatunula mabega. Gamanzi banaye, I'm sorry. Hey! I'll never do it again. Bansanze mu jimu munchigiriza Scott. Wonyigako. Scott. Dance. Sana optional dance. Gavana Ace ngutadde. Tetugenda kubanga tusuka wano. Just of course I passed by to say hello. Kumubuuzaako nga blood wange. Long time blood, homie wange, chocolate boya. Nkwagala nnyo Muganda. Zasinga. Naye waze kuba lwali nkitegedde. Lwali. No toyogedde ku luyimba lwange olupya ne Kamiri. Ne Kamiri. Of course lutubuulire. 1 tukirire. Actually nina oluyimba lwange olupya. Abalabi b'omukutu gwa Ibula. Extra Digest. Yeah man, Bad Black and Mugoba Nsonga. Yakubukusizza. Mugoba Digest. Extra Digest Mugoba Nsonga. I have a new song with Chameleon. Baruita Bakuwe. Yeah man. So Bakuwe osogana streaminga ku YouTube. All online stores kwali. Osobola okulusanga ku Spotify, iTunes, Deezer, everywhere jeruli. Era lugenda bwuti. Yoyo mukwano bakuwe. Songa yani kupe penzi owai. Songa yani kupe penzi mama. Songa yani kupe penzi owai. Songa yani kupe penzi mama. Bami bobula wonteka kuli moti obonkutula mutima. Salako school fees musonga z'omukwano mbe mukusiba ekira. Akasana ngakayaka gwatonyese nkuba. Akakuba ngakatonya gwayasaka sana kaboom. Kunaka kuzen Dr. Jose Chameleon mugene mukanonye mbadde nkirinze ne number 1 Ibula presenter byonna. Yeah man. Thank you so much. Blessings my brother. Tubadde ne Guvnor Ace, the Germinator, the Terminator, the Generator, the Chocolate Boya. Munyumirwe lubadde lwali just temunyiga tubero muneba lubadde lwali tonyiga tuleke tonyiga fe tubadde mu lwali. See you next time. Extra Digest Mugoba Nsonga. Love you all. Idris Lukwago salute, Daniel Mugoya salute, Keith Kanabi salute, Atenga my brother Tony Senabulia wagwan my brother. See you next time. Extra Digest Mugoba Nsonga. I sign out.